Yes, awanda WG agwe mkutu koli kosi zino kubanga olabe ensonga tubagala nnyo mikwano gyaffe baganda baffe batulabira bitundu ebyenjawulo tuli wano Lugogo Cricket Oval echa Pallaso wine concert egeno kubanga ey'amaanyi nnyo Love Fest it's the name of the show jogano kubanga olaba naye ng'essaawa eno andine mukwano gwange nnyo Mr. Lubowa kyekiriwo andi bulungi ogamba concert eno mwe mugirimu Balamu Events kuva wali ku Radio 4 kyekiriwo kikiddala ekiri wano kozi nakatuukawo naye nga gobwedde aliwo ddala tukikiye tuba tusuubira olunaku olw'enkya okusookera ddala abantu kibalina okusooka okuba nga bamanya nti enteekateeka zaawedde dda endongo y'amaanyi nyegera kubanga esindogoma ebisawundi mpya eno egenda sooka kukola kisiteegi mpya tenaweza myezi ebiri mu ggwanga bazipanga wali nazo mpya kyonomanya buli sisitimu eri wano mpya tukutuku tenakola ku muyimbi yonna yadde esho yonna byonna byogenda okuba nga ofuna olunaku olw'enkya bigenda babipya Pallaso yagenda okuba nga abisabukulula omuyimbi amaze okukola rehearsals z'amaanyi omuyimbi essaawa eno ali mu mbeera nnungi tugenda kuba nga tukola sound test ku ddakiika 15 okuva kati jasti munnayuganda gwali eyo okugamba bugambe jangu buzzi obeerewo abagizi bo mubasuubira bagenda kujja abamu abakirimu abategesi of course omuyimbi omulungi alina music omulungi asigala bafaani abayina so gwayagala quality music jangu buzibu gogo mitwale 2 n'emitwale 5 okuyingira ne milioni 3.5 so bingi ebigenda okubanga byapeninga abantu abali ku stage ababadde muteekateeka kyemulinawo olunaku olw'enkya of course gwayagala okulaba ekyenjawulo ekiri olunaku olw'enkya jangu buzzi ojja kulaba surprises abayimbi okuva Nigeria ogenda kubanga obalaba for the first time mu Uganda ndowooza eyali alese ku muyimbi ow'amaanyi yali Eddie Kenzo twalabyeko n'Abakenya Tanzania waliwo n'Abannakenya abaatuuse muganda wange ne Bruce Melody yatudde okugenda munnayuganda Kera Bukezo yambale engatto tiketi zogera bango esaa ku mulyango security erietya kubanga cricket oval eno bagimanyi ebifulu ebibeddewo sagetero kapeninga kyenjagala okukakasa gwe munnayuganda terobeera ku show zaffe zonna eziri under Balamu Events naddala ezibeera ku resort Entebbe SFC esinga okubanga ekwasaganya security okuviira ddala ku kkubo nga tonnaweta kukkirira ku beach so ne wano wekigenda okuba olunaku olw'enkya security egenda kubanga y'amaanyi suubirawo aba SFC suubirawo poliisi suubirawo counter terrorism tebagenda kubawo obuzibu bonna abanyakula obusimu mugende sayidi eri ku Entebbe road gye mbamukolera wano temugenda kubanga gyebalina okubanga basitwa eno security y'amaanyi amakomera gonna ogenda beera mbeera yonna abasembe okubanga bakuba ekivulu kino abannayuganda n'abalala amazima ekisaawe kino omuyimbi wammwe asobola okubanga akijjusa kinene nnyo nga twogedde amazima omusiime wa Kabaka Pallaso okuva kangambe okutandikira ku lockdown yatandikirako buli lwajja mu Uganda yabadde leading artist mu Uganda yalina music asinga okuba ow'amaanyi yalina music asinga okuba omulungi gwe munnayuganda naawe okiraba bulabi n'okkiriza nti Pallaso ye muyimbi asinga okuba omusajja omuyimbi w'abakyala of course tugenda mu Love Fest temugenda abalina omukwano abatayina abaagala okufuna abaagalwa mujje buzibu gogo mweyagale Radio 4 MTN Balamu Events embeera yonna bagimaliriza kamiliyoni waali rehearsals mbadde mulaba nga azikola agenda kuba nga atuyimbirako olwedde mu nnyumba wizomanizo mwali ali waggulu wali ali mu kulya kamere twagala kuba tugenda kuba nga tubalinda so gwe munaffe tovaawo wano atugenda kuba tukola sound test Pius Mayanja Lizard aka Pallaso tube nga tubawa oluba wawe bale nnyo amina kale